Kati sabbiiti zikunukkiriza okuwera 3 bukyanga basomesa ab'amasomo ga arts beediima okudda mu kibiina nga gavumenti tesoose kubongeza ssente nga bwe yabasuubiza kyokka nga bannaabwe abassaayansi bakuba bulatti. Ekyasinze okubamala amaanyi be babadde basuubira okubongeza ssente okukawaŋŋamula nga bwe zitaliiwo nti ssaawa eno ssente eziriwo za bululu bwe bati ne babasaba okulinda omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 era ne basabibwa okudda mu bibiina. Kino kyefaananyirizaako omuntu akasuka ejjinja mu njuki abasomesa ne bakomba kwerima nti kikafuuwe okudda mu kibiina nga tebaweereddwa ssente ze baabasaba. Bano bagamba nti gavumenti okubategeeza nti terina ssente kuba kwebuzaabuza. We should not be fooled, and I believe we teachers are not fools. And since we are not fools, our resolution still stands that money is there and money should be got and will be got if we remain committed to our goal. We shall not go back to class over my dead body. I will not go back. Mbongerako nti ensonga y'abasomesa yaggwanga lyonna nti yenna anaabalyamu olukwe asaana kukolimirwa. If you dare betray these Ugandans, these teachers of arts, you will never be forgiven and wish you bad luck. Ne Masaka abasomesa okuva mu districts 10 ezikola ebbendobendo lino basisinkanye okulaga obumu ne bannaabwe nti nabo si bakudda mu kibiina. Gavumenti erowooze ku basomesa bano at least for this time etuwe ssente abantu beyagale basomesa abana b'eggwanga n'omutima gumu. Bano beewunya gavumenti okuvaayo bulijjo neetegeeza ng'eggwanga bwe liri obulungi mu byenfuna kyokka nga bangi bakyakaaba. Discussing about issues of economy of Uganda, you say the economy is why the economy now when it comes to humanities teachers, the economy is no longer real. The economy is now coming down when the resource envelope improves. Batuuse n'okutegeeza nga bwe batasobola na kuyamba bazadde baabwe ababasomesa kyokka nga bakolera gavumenti. Kyannaku nnyo kitaawo okukubina naga nti mwana wange mpaayo emitwalo 2 nga tosobola nakukola ki? Bagamba nti beetegefu okusuulawo omulimu okusinga okukolera obwereere. Oyo minisita ayogera n'ekyemisana kye tosobola kukirya ku mitwalo 8. We are tired of degrading us, ridiculing us and dehumanizing us. Mu bitundu bya Kyoli nayo tusanze abasomesa bakwataganye dda n'ebipande ebyoleka okulumwa olw'okubayisaamu amaaso olw'ebyo bye baasoma. Era kati kyetuliwo era abasomesa tugamba no equal pay, no class. It is high time that the government must restore teachers' dignity because we are public servants. Humanity teachers, we matter. No equal pay, no class. Bano batuuse n'okusaba minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo okulekulira kuba talaze buntubulamu olw'ensonga ebatawaanya. Muyingo should resign because he's not part of us. So as a Chole, we stand by our colleagues in other region and we shall not go back to class until the government fulfill its obligation. Ne mu bitundu by'e Sebeyi abasomesa ba ati ebyokusomesa babyesambye. We are still moving on with the strike. Without equal pay, we are not going to listen to anything. I too am not going to class. Why am I not going to class? I also want equal pay like the science teachers. Minister Muyingo byayogedde ntuno twakiriziza okudda mu kilasi. Si kituufu ffe tetugenda kudda mu kilasi nga gavumenti teyongeza musala gwaffe. Abayizi be tusobodde okwogerako nabo bagamba nti bali mu kusoberwa kuba ebyokusoma balinga bo abaabivaako. Naffe mu maaso eyo tugenda tutulayo neebo naye kati we baba bamisinga zino topics ze balina otusomesa naffe kitukwatako nnyo eri mu maaso. Weeks 3 tugenda mu moksi kyokka nga bye batusomesezzaako ebya first term ne second term bye bitini. Emityana tutuuseko mu masomero ag'enjawulo ng'abayizi bali mu kusiika binyomo olw'obutaba n'abasomesa babasomesa. Ate n'ojja omusomesa taliiwo n'ogenda ng'ogenze nga bwe wazze
kiba kikosaamu kugamba that wastage of time. Abakulira amasomero agamu ge tutuuseemu bagamba nti nabo ekyokkola tebakirina wabula beeraliikirivu olw'abayizi abatasoma kyokka abazadde basasula dda ssente nga n'abamu bali mu bibiina byabwe eby'akamalirizo. Abasomesa abamu we bali abamu tebaliibyo so kakati embeera yakimpowooze bwetyo bwekityo bwe tutambula nga tuwenyera. Being a day school, many students are now absent themselves from school and the rate of late coming is also high. Ekisinga okwennyamiza nti n'olwaleero minisitule evunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti eya public service etegeezezza nga bwe talina budde kutunula mu nsonga z'abasomesa nti waakiri okuyingiza abalala abapya okusinga okubongeza ssente. We have been patient enough.